enteekateeka ez'okuzika munnangate omubiri gw'omukyala Nnaalongo munnangate AK47 maama w'abalongo. So bye ngenda okubeera nga nkutuusaako emiranga munnangate mingi nnyo kw'ossa ate na bino munnangate byewuunyisa byonna munnangate mu maaso awo ngenda kubeera nga mbikutuusaako. Bampita Jaminati nsinza ku Jaminati Yogi, wabula kansoke nkutegeeze nti w'obeera nga tonaba kulayikinga vidiyo ogimpeere like kw'ossa ate n'okusubscribinga nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako munnange kakutte abantu ku mutima. Nga bali mu kutwala munnangate omubiri gw'omugenzi. Oh my God, kubamuko akafaananyi omuntu nga yagenze nga mulamu ate nadda mu mbeera eyo. Muganda wange si byangu n'akamu, wabula emiranga gyo gibadde mingi nnyo nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako. Abakungu bazitusaba buli omu afune w'atuula. Tusaba abakungu afune w'atuula. Abakungu bazitusaba buli omu afune w'atuula. Byewunyiikiriza nnyo munnangate abangi bibadde bikutte munnangate akati ku social media. Munnangate okufa kw'omukyala munnangate Nnaalongo. Baana mmwe n'ekirala kyenjize Nnaalongo tebamuteeka mu keesi. Baana mmwe Nnaalongo bamuleese nga bamutadde mu bintu byeru byokka byokka nga tali mu keesi. Iye ne bagamba nti Nnaalongo tebamuteeka mu keesi. N'ekyo mbadde sikimanyi munnange. Kati era bagenda muzika nga musiraamu oba bajja mala bagimuteekemu. Balina sooka kukola mikolo ne bagimuteekamu oba bagenda muzika nga musiraamu. Baana mmwe Nnaalongo yafudde ebya ddala. Ate baŋŋambye mbu abalongo tebakkirizibwa kulaba mulambo. Tebagenda kulaba ku maama waabwe. Nali njagala balongo naye kirabika mbavuddeko kubanga maama nga balina emisoso. So nga bw'ogezaako okulaba omukyala Nnaalongo munnangate Maggie Nakate Kiweesi amannya ge yazaalibwa 19 Febu 1985, emyaka abadde n'emyaka 41. Wenkoledde vidiyo eno nga enteekateeka ez'okusiibula munnangate omukyala Nnaalongo AK47 mu butongole nga zikyagenda mu maaso, wabula omuyimbi Pallaso abaddengawo nnyo from day one. Abaana bano nga bambi abalaga munnangate keya. Nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako era nga obutambi bubadde bungi nnyo. Pallaso abeereddengawo nnyo bano abaana b'omugenzi munnangate eside eyo. Obutasiba munnangate update yonna making sure osubscribinga. Ebisigadde byonna tujja kubeera nga tukuwa update gwe kasita obeera ng'osubscribinze.